Waliwo show gye twakola yali ya mwana muwala ng'ayagala muwala munne. Yes, show yankwatako nnyo. Omuwala ng'ayagala muwala munne and they were young kids. Mumanya mutya mugitandika mutya ojjibukira ne mumanya nti waliwo omuwala ayagala muwala munne? Kubeerako ba investigators of course. Bakutambulirako everywhere you go, bakubeerako not one not two. So kali nga kalulu nga kalonda bulonzi ne kagamba nti kakati nze abadde akuyitako n'ogamba mulondoolo nedda Carlton osobola okujja n'ojja ku kawaala n'ogamba nekengera mukyala wange nsuubira okuba nga akola abcd era kino kyenjagala okukola ki okumanya, then gwe n'otuwa details za mukyala wo waba akola n'otuwulira gy'akolera n'otubira we mubeera bw'oba oyagala information mu nnyumba tetufuna access gwe kennyini gwatuwa access mu nnyumba netuteekayo camera bwe kityo then netutandika okukola. So for this case muwala yajja no maama yajja nga noonyeza ku muwala we. Yes, so kugenda okuzuula ku muwala wa maama ng'omwana ayagala muwala munne. Mu mbeera yemusigwe watulondoolera nabbi omukazi nezaga kwogera ku mbuuzi tukyayogera Kalondoozi Aisha. Yes, yali ffe sinze nzekka ffe eyo show yalimu personal feelings sandyagadde tugigendemu nnyo. Lujja gemanya gange atulaba akaseera kano kennyini tuli ku Carlton era nga mu mbeera ey'okubanoonyeza abantu bammwe era nzize still mu mbeera ey'okulaba nti era nfunayo omuntu oyo gwe musinga okubeera nga mwagala naye nga kyensinga okwagala kwe kumanya kikyaliko akaseera kano kennyini naye nga waliwo ekibuuzo ekisoose okunzijira mu bwongo lwaki abakyala bonna ne mu lockdown era obasanga mu saluuni baziggala naye ate amaduuka g'ebizigo gasigala gakola. Gasigala gakolera yakatugulawo anti baakata saluuni naye woyiteeyo gye batunda ebizigo basigala batunda mpola mpola batya olina obukakafu olw'embeera y'abakyala ewatali kizigo tewali mukasaluuni tugoberera amateeka ga gavumenti. Aisha ogamba mwene embeera ya lockdown mbadde manyi nti akasente katubulira wamu naye ndaba embeera y'okwefaako abakyala bangi mune bulungi kwefaako ate omulungi gwe bongerako kati bonoba nga bali bamama naakaabo tebali agenda kufaako so we've got to be like this ate muna ndi munamawulire oyagala abantu balabikire bubi so nina okulabika bulungi. Aisha ogamba oti obulamu bulungi nnyo oli kaki kuki specify mu mbeera eno etambula eno neriwa oyinza okumbuza oli kaki kubanga oli eyo ania tetubuulye kyonna kyoliko kyetugenda nakyo gyendi teri baby shower olindaki enindaki laba nno golindaki nze ebyange bikyali byakwegatta naye nga gyendi mpolampola emirimu tukola amawulire tusoma yakwebs gyetuli mirimu ntambuza. Awo wennyini tutandike na foundation tutandike na saloon saloon bagiyita Prisham Beauty Saloon. Tukola ebintu bingi abakyala abali beba like abali mabega wa saloon eno okusinga naye nga saloon eno bakola enviri nga bojja saloon but then basomesaawo n'abantu sijja bayita abaana but you know short courses ez'enjawulo tina hair dressing okusala enviri okukola makeup tubisomesa ebyo byonna wano actually zezimu ku center za Aisha Foundation. Bano abaana bano abajja okubakwatako asobola okumanya ekyomukono. Exactly. So ababa hair dressing abagwa mu beauty we wamu ebimu ku bifo bye tubasomesezaamu ebirala biri walala but this is one of the salons. Yes. So kikwata ku mulenzi namuwala. Anyone ayagala okujja ekya Aisha Foundation. Of course Aisha Foundation tandikira ddala ku mwana omuto no one nursery tumukwatako sera aliyo yenna nga ayagala omukwatako omwana fees zibuzireko omwana ajja asome munnange okuva ku nursery primary secondary naye tugenda tertiary institutes nazo Aisha kikusindika mu bya foundation bino nga bibeeramu oluso okunoonya akasente n'oteeka munnanga ate nedda abasinga mpuli ababeeramu n'abazungu nze foundation I stand alone with the schools genkolagana nago
okitegeera exact so abaana bajja abantu bajja ne bayita mu nze nze ne mbaweereza ku masomero ndi baganda basoma at a cheap price babasalirako so tugaba half bursary abamu bafuna ne full bursary omwana ayinza okuba nga mugezi ayinza okuba nga alina ekitone so abamu accordingly tubawa full bursary naye ngaokusinga nga ba half era sofana akawa abaana basuka mu bibiri bursary so foundation etambulira nnyo mu byakusoma byokka oba waliyo ebirala for now ndi mu byakusoma sijja kulimba I'm thinking of okukifula more of a marketing agency naye ndi mu kusoma kusinga kuyamba mpozi na tukola career guidance mu masomero oba individual I mean omuntu ayinza okuba nga ayina omwana we omwana ayinza okuba mulalu ayina eddalu aganya okutereera and all that so basobola otutuukirira mu foundation sikola nziko of course I have other people I work with ne bajja ne bakansoling abaana we go to schools bwetyo tukolayo counseling masomero ago bwetyo kyo naye ng'okusinga tuli nnyo mu byakusoma mayinza saasoma nnyo kimwembadde ndagaawo kiki ekikuyingiza ebyokusoma ezine wasoma nnyo nze saasoma nnyo ate nasomera ku basary yes nasomera ku basary ya kabaka manyi kabaka bino byagaba basary I'm not so sure but yava mu Buganda jjajja wange yajenfunira mu Buganda so njagala nnyo omwana asome and when you look at embeera gye tujja maaso emyaka egijja maaso omwana atasomye okutalina bwagenda kuba mu nsi edda ng'omwana atudde senior 4 banga amaze campus mu biseera byedda then netweyongerako wa senior 6 nga yaba agize nnyo naye kati n'omwana wa campus nti olina degree yo obanga atakoze eki and in Uganda we have so many people abatalina sente baavu ate nga amasomero ga bbeeyi okusoma kwa bbeeyi surprising osanga omwana nga mwavu naye nga tuzagenda mu government school because government schools affe tuzikubamu ebituli that is the fact I'm not against the government but kyekyo our government schools tubikubamu ebituli mulimu loopholes nyingi nnyo so amasomero ga private ga bbeeyi nakyo kyewanyumiriza mu kusoma mu kusoma kuntusiza wano from campus wayitayo ku campus nagendako nensomako ne diploma in journalism and media studies era nali njagala okweyongerayo but of course life bwetyo and inshallah nja kuddayo nsome amawulire gatambula gati amawulire si mabi tutambuza tugasaka ne tugabaweereza ne tugasoma tujjako program yaffe ayiwa Kalondoozi ajja kudda naye waliwo why not naye waliwo eriwo naye era simbi yakabi namwatulira more likely like that naye ffe twasinga kukwata kiri eri ejja kudda babaninga Kalondoozi sisi yatubaninga ne tubawa reasons zaffe ne twenenya baali bakutuddamu mu February but then COVID nayingirawo so people got busy and all that naye nga ajja kudda Kalondoozi waffe ajja kudda watulondoolera abantu naye Kalondoozi eno wetugitunuulira wetutunulira Kalondoozi eno golooza yaliwo ku musingi gwa kuyamba mu maka gaffe oba kwonoona buli kimu ekibeerawo mu nsi obeerawo that negativity ne positivity mu kyo so ffe twali ku musingi gwa kuyamba naye ojja kwesanga abamu nga bagamba twali tukola ki tetuyamba that negative side is always there but ffe nga ffe twali ku musingi gwa and we've helped so many people osobola okulaba katono gwe nolaba omuntu ku Kalondoozi mukyala engeri gye yeeyisamu let's say episode n'ogiraba ku mpewo noweekengera mukyalawo nga the same thing bwakola okitegeera so there is a way kakuyambamu ate ffe tetwakomanga kubalondoola bulondoozi no we could talk to people ne tubabuulira I mean people come to us ne batubuulira ebizibu bye bayitamu maka gaabwe then we help them accordingly so mu mbeera eyo kyayambanga gwe kitannatuukako gw'otannalondoola no kimuyamba we learn from our mistakes we learn yes tuyigire mu nsobi zaffe so omusajja bw'abakutte oba kale omukyala akutte Captain mu bwenzi I mean bw'otaba n'amagezi nnyo sit back olowooze nga kulwaki tolowooza oyiga ensobi zo okitegeera oyiga ensobi zo nogamba ensobi sijja giddamu mu mbeera yomusigwe watulondoolera nabbi omukazi nezagakwogera kumbuuze tukyayogera Kalondoozi Aisha yes yali ffe si nze nzekka ffe
kolo show waliwo abajingiramu abalala ate of course sikola nzekka bantu babeera mu field kati ndi wana abantu babeera mu field so abantu bangi betwakolagananga nabo Aisha eyo show yayamba kigwe mwalondoola aliwa eyo show gye mwakola ku nabbi omukazi yamuyamba etya eyo show yalimu personal feelings sandyagadde tugigendemu nnyo tugireke 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 teyamuyamba naye tugireke let's talk about other episodes. Okay. Nga tunyuma ku episodes endala tuzigatte wamu generally. At one point tobeera kawo n'ogamba nti Aisha okubeera nga ndi mu chef ananako weight episodes ne stambule ziwerako naye ngolaba okulwanagana mu bantu olusinga nawe bikutwaliramu you know mulimu embeera gy'otasobola kuyita n'ogamba nti leero ngenda kulwana okitegeera ate naffe tetwagala abantu balwane but being angry is natural so tosobola kunenya muntu nti anyiize n'atuuka okulwana okitegeera kati ekyo bankugambe ntya tusobola kyewala ge mazima waliwo oli anyiiga n'atalwana but naafuna kyakola so being angry is okay so omuntu ayinza okubeerayo ne yeebuuza nti Aisha waakola kalondoozi yaayimiridde atya gwe totyamu one time naye bayinza okukolako kalondoozi it's okay omwami ankole ku kalondoozi andaba genda okole ku kalondoozi ndi legit mu byenkola ndi very clean mu byenkola ekyo ntekawo omukono my friends know that actually namikwano gyange abamu baŋŋamba like nabasala kisoboka kitya Aisha kisoboka kitya kiri omanyi okwenda kya it's a choice oli aba asaze n'agamba nti yayagala kola ki kwenda zo abantu balina ensonga lwaki benda naye kati nganze bwe manga nkwagadde oba oli mwavu oba oli musezi oba oli kigwe gwe mba nkoze ki bwe mba nsazeewo era bwe nfunamu akakunakuna akagamba nti omwami wange ali this and this bwe njogera nawe ne kigaana we get solutions ne ziggwayo nga nkuta nga nfuna omulala okitegeera so nga nze omuntu simanyi bintu byakugatta bantu byo sibimanyi ge mazima so wagenda okuyingira program ene reading ofunyeyoko omuntu ali official gobeera naye mu bulamu yes nali nino ready omuntu wange mbeera naye gundi embeera yajja lwakuba eno show mbeera ki eyokugamba nti kanfuna omuntu before okubeera nti kutubeera victim nze nagenda okutandika okukolako mpa already I had a boyfriend gwe nali ndatinga so sigamba nti nasinzira ku kalondoozi ndyoke nfuna omusajja nedda lwaki mwavayo ne idea eno idea ya Musumbayiga si yange so wajja buzikola idea ya Musumbayiga already nali mukozi we nali mwana so nalabanga nze afitinga mu program eyo but the whole idea was First Tiger. Yes. At one moment wa feeling akoko ngogamba alabika eno gundi sho nyino kugitaga mani nze ndi commando nawe ndi commando so bwe yangamba nti can you do this I mean nampitira kama yes I'll do it nentandika training paka we najimastering one time wetwatuukiranga olaba abantu ekintu kino bakicriticizinga nnyo maybe population like tuli mu nyembeera zino nga tulaba kigenze wala to you kyekyakugira mu mbeera nti shene eriwo lwakutunyigiriza okitegeera mu mbeera endala nti omulala agamba lwaki olabisa famire y'omuntu n'olaga embeera ye tosobola kukola kintu ensi yonna neekwagala okitegeera ojja kuba n'abala ne bw'obeera mulungi otya this is not political kankuwa example ya Museveni abantu bawulira nga wawulidde abantu nga baagera nti bakyawa Museveni oyinza okugamba ensi yonna yamukyawa naate waliyo abalungi abakola ki ate era still ayinayo ebirungi bye yali akoze but like any other human being abeeramu ne flaws okitegeera so tosobola kukola kintu ensi yonna neekwagala kati nze Aisha I don't think about the negative comments mu nsi eno ate ffe abakola ku mpewa naye bavuma ffe nga wasanze faani ngaakuvuma omanyi nze mbayita faani kuba toyinza kuvuma muntu gw'otalaba okitegeera so oli akulaba naye ng'akola ki akuvuma naye nga wamusanze ng'akuma oyinza okugamba teri ayagala Aisha ku nsi but n'osangayo oli nga awulira fiira kwani ku Aisha okitegeera so criticizing nga yes but we knew what we wanted
oba kale I knew what I wanted nali manyi kyendiko kyenkola si kikyamu siina muntu gwe ŋŋendera neŋŋamba ŋŋenze mu maka ago nkoleko by force. They come to me okitegeera, they come to us. Najja nagamba njagala okole ABC kati ne bw'oyogere ne criticizing ne bw'onvuma ebyenkana eggulu. I keep a blind eye. Then wetutunulira ku side of UCC points chimpozi zebajjayo nga bagamba zali points 3 ezasinga kwaliko infringing privacy, post privacy, ne bagamba pornography, then ne violence. Ekitegeera naye kati okurwana sina ngeri kijenga ndaba naye muntu yes omuntu ojja mugamba naye tosunguwala naye kiri nakyo bw'aba ye nga ali violent ajja kukola ki. That is why natambulanga ne bodyguards okulaba nga kukola ki tutaasa embeera. Then with the pornography simanyi kye baagala kubanga osanga TV ng'eraga movie erimu poni. Ate nze siina poni gwe nalaga ati bwe beetuuse mu kisenge nendaga omuntu nti ali in an act naye nga sikulaze nti omuntu kyaliko kati but munnange gali mateeka tulina okugagoberera okitegeera. So netusalawo tugoberera abo naye nga gega amateeka 3. Still nga tukyali ku sheno ate natumaliriza ebya sheno waliwo embeera eyajja ne bagamba nti Aisha ne pastor ba stage playing gundi eno nga sheno mugi stage managing just mupanga bipange. Sheno yatandika 2014 tuli mu 2020 ndowooza baatubaninga 2018 tubaninga fully emyaka 4 ng'abantu basasula sente mekezo okujja okweswaza kwako. Kati let's assume kale nkuwadde sente oyinza kusaba sente meka kubaga kibanga okweswaza okitegeera sente mekezo zemba nkuwadde okitegeera kati era naawe abantu bameka for all those years ate let's assume kati ne kati kweri oba kale namwatulira tubasasula sente mekezo era tuzijjawa ezo tutasula abantu okitegeera naye munaye abantu bwe bali okwogera ate era bajja kwogera mpaka. Nga tutunulira episodes zino ennyingi zewakola empitirivu gwe nga host oba yali abeera wakati w'embeera eno yali happeninga moments kyezo zewalaba mu shows ezo ezimu zewakola nga mbutuufu up to now for over the years wejja sigala ng'ozoogerako nti mbutuufu sheeno gye nakola weeti omwali omusajja yakola ekintu weekiti ne weekiti. Waliwo show gye twakola yali ya mwana muwala ng'ayagala muwala munne. Yes, show yankwatako nnyo omuwala ng'ayagala muwala munne and they were young kids. Show endala omwana era yali muwala mama we amusasulira fees ku campus naye ng'omuwala tagenda kusoma abeera wa musajja okitegeera lw'okubeera w'omusajja naye nga osoma so yayononanga fees za maama we yankwatako nnyo. There are so many shows ziwerawerako. So eno ey'omuwala mumanya mutya mugitandika mutya ogibuukira ne mumanya nti waliwo omuwala ayagala muwala munne? Kubeerako ba investigators of course. Bakutambulirako everywhere you go bakubeerako not one not two. So kali nga kalulu nga kalonda bulonzi ne kagamba nti kakati nze abadde akuyitako n'ogamba mulondoolo nedda Carlton osobola okujja n'ojja ku kawaala n'ogamba nekengera mukyala wange nsuubira okuba nga akola ABCD era kino kyenjagala okukola ki okumanya then gwe n'otuwa details za mukyala wo waba akola n'otubuulira gy'akolera n'otubuulira we mubeera bw'oba oyagala information mu nnyumba tetufuna access gwe kennyini gwatuwa access mu nnyumba netuteekayo kamera bwe kityo then netutandika okukola. So for this case muwala yajja no maama yajja nga noonyeza ku muwala we. Yes, so kugenda okuzuula ku muwala wa maama ng'omwana ayagala muwala munne. Baaba ebizibu bingi mu Uganda muno. Awo wenyini tugende ku Namwatulira ye eri kuki? The same case. Same case? Yes. Tuli mu family tunoonyereza. Families okusinga. Of course n'ensonga endala tuzendukwatako but abantu balina ebizibu bingi mu family. So be basinga okujja. So Namwatulira ebeera wuddi?
Namwatulira tugi airinga sawa 4 Saturday, every Saturday, eddibwamu Thursday sawa 4 ez'ekiro. ABS TV. Yeah, ABS TV. Wali ogenze ku munti? Yes, nali ngenze. Ate wali obala kati ate nekyewunyisa mwagenda abantu banga basatu baba. Twali babiri. Nagenda nafuna issues at home. Omanyi ABS is at home. So ng'omwana yenna ofuna issues ewaka ne weewaggula nolowooza ensi nnyangu omala okutuuka mu nsi eyo nekkuba kibooko okakana otaddewo kano n'okumayi waka but of course naliyoko ku moon. I think naliyo for 4 months. Wa bosi nti obufu? Nedda. Nali just present era nga nkola sawa zange za kumakya. By sawa 4 nga nva ku station. Naye navayo after like 4 months kyenzijjukira. Lwaki gwafuna obwangu mu kuva ku muno okukola comeback ku ABS TV? ABS is at home nga bwe nkugambye. Ekyokubiri engeri y'omusumba ono gyatukwatamu. Omanyi obeera nga ali ne taata. Okitegeere akuwa opportunities endala osobola okukolera awantu ng'oyimiridde ku musaala okka, but we get other opportunities. Nakuwa we nagamba kino okitegeera nina akalango ku ABS naye era sisasulanga any other client. Ninamu kali okitegeere ng'omwana okitegeera. So it is a home. ABS yeyam branding bamanyira eno ge mazima kati nalabanga emikisa gyayeno of course bakolaki bampa punishment yange najja nenya ne bampa punishment yange and I served it. Kali nyangu. What do you mean yali nyangu? Batoba. Najikola bayali nziwe bayali nyangu naye nagisaavinga. Mu mbeera nga mwebaza omusumba Iganga taata wammwe tusanga ate abantu abagamba nti ate Iga ayi ne bamugeza ku bawalabe ate olusi bagamba nti ayagala bawalabe ate zimanyanga Aisha babayimbi babiri abatenga nabo baba bamwagaza embeera lwaki ejjawo? Bantu bameka bali bavuddeyo ne bagamba nti pasita yanjagala babeera yeeyo wabweru nga kati nganze bapresenta bameka bali bavuddeyo ne bagamba nayagala obusumba. Kinzizaayo ku kiri kiddayo ku kiri abantu bajja kwogera Clapton mpaka kufa okitegeera bajja kwogera kati nze ate Aisha ne bwogenda bugenzi ku Google n'oteekamu Naluyija Aisha oba Kalondoozi Aisha kyekisooka nga bakabikula that particular page kyekisooka kuli kati nze sisobola kugamba nti lwaki oba kuba sikimanyi sikirinaako bwino maybe nti obalusi batunulya positions zammwe zino nti Aisha ku TV ina position kingo gyeko okulabikira ku screen naziyina luli walyani luli na regional manager ebimu ku byogeza natandika okukolebwa Musumba Iganga ndi secretary ku ssomero nali secretary ku Knowledge Center High School nenfuuka baasa bwe nafuuka baasa ABS ne balyoka bagitandikawo nenzija ntandika okukola okupresentinga Kalondoozi. After that nenyingira finance ya ABS TV. After the finance, that's when I became a general manager. So exactly. So tekyajja buzibu ebbu. However, of course mbeeramu abantu nga bo oli alina ekiisa ekibi nga ajja kuteekako olunwe ajja tajja kulaba bulungi ne bw'oba tolina kyewali omukoze okitegeera. So kati babyogera bajja byogera bali byogera mpaka, but nze nga nze omuntu manyi kyendi kye nali nfaako ebiseera ebyo nze babyogerera kyali balinga bantu basatu. My family, that's my dad, my mom. Okay? Olaba ne mu family mulimu abaavaayo mba relatives. Omunakubira tatange simu namugamba mwana ayagala atya omusumba akola atya ebyo nze saagala kumanya as long as my two parents are okay with my life. Okitegeera nange ndi okay with my life n'omwami wange kati abasigadde saagala kumanya
so nemwogera ebyenkana eggulu ne bwe mukola mutya nti Aisha yakoze bw'ati saagala kumanya embeera teyaffectingamu ko relationship yo n'omwana nedda yali amanyi bwe buzibwa nti relationship zennaku oyagala omuntu naye nga tomwesiga that is why muli emitwe okitegeera nze nagendanga nenkula nenkumawo okola ssaawa 9 gwa kiro ng'omwami yatuusedde waka naye nga nze nvakola nti wazoke n'akuggulira bulungi nnyo olumu nga mupiira n'omugamba jangu onkime najja n'akukima okitegeera because yali anneesiga era ng'akimanyi sisobola kola ki kukola anything stupid okitegeera kati kyali so easy kyova ngambe nali nfa ku mwami wange bazadde bange nange kikyenjagala bwe mba nga nemanyi nti saagala mukulu kati kafuto ne bw'oyogera ne bw'okuba bannaye ku YouTube konna saagala kumanya omwana abeerawo n'asinza smaaka mubakayo ndowooza ogiraba ye yamwanguyidde yamwanguyidde piisi tatu nali ne piisi tatu ku muuni piisi eyansooka okudda ye nga bamugatagattako dda ye nga tebagamba nti kamubaki yali nyangu ate ye yalina nyangu okusinga eyange lwaki ye mulaba bulabi mundekenze omwana Aisha so Aisha mu mbeera ey'erinnya eno gye wakola abantu bakoseza erinnya lino ne bakyamuukirira mu kalulu gwe tetulina we twakula ate nga buzibu bw'akalulu kennina nze akalulu kamwako saagala kunvuma va ku bino ebyokukola ebyokumpewo kyova olaba sisobola marketing I have marketing skills naye sisobola genda mu field omanyi lwaki saagala genda wa muntu nzize nkuwadde gundi propose yange otambuze ate ng'okimanyi tojja kumpa bizinensi kati ebuzibu bw'akalulu ako ogendayo omulonzi n'akuvuma tomuddize tokole ki because omwetaaga bwe buzibu bwange sibisobola njagala nnyo saavinga kansavingire mu Aisha Foundation abantu mbaddize bwentyo saakalulunze kankalabe bulabi Aisha Church keeping a smile on your face amidst you. I am jolly, I am me. And I make sure setekako stress etta yali enziseeko so okwewala ebyo byonna byonna let me smile ebintu mbirabe bulabi I don't put my nose where it doesn't belong njiteeka wali weejja ewange bwe ndaba nga ekintu sijja kisobola nga nkita bwe ndaba nga kijja kundeetera obuzibu nkita okitegeera so kyeki naye nga nze natural I like being happy nga nze omuntu sagala kunyiiga kati mu mbeera eno eya happiness omusajja omufuula atya ulya nno bekibuuza omusajja omufuula ddi happy obeerenga ebintu ddala n'omwana omuteerawo I have a kid. I have 2 kids. Obikola otya okubeera nti bibeera silent ate biri silent bitya seekwese kugambye nze ndi maama embuto ozikuumireyo nedda oyagala twetimbe so ina abaana bomusajja yes I have webale I'm a mother ate mukyalo okufumba gumidde webbu agenda nafumba emmere n'anyiga n'asandika mulenzi namwe bawala bona sukaali myaka ngebe 4 and back Aisha wenyini Aisha wenyini kikyotidde mu 4 and months awo okigatti mwagala kulera abaana bange nze ndeka nze munvume bye mwagala naye abaana bange temujja bamanya that is why siba postinga era na postingako ndowooza my Gabi my first born ndowooza twice bukyanga muzala she's 4 years ebale kukola ogumu gukoze ate nkyagukolera ddala ate kano kajja ddi nakaweta munnange eyo choice ya musajja si yange kati bw'ali bawulira munnange nti ayagala Aisha okunteeka akakaweta ajja kateekako singa nzaala munnange nze emirimu tegineerabiza family nedda at the end of the day nze alina okubalabirira okitegeera omulimu si gwe gugenda okumpasa
nga bangobye banga nanobye tebagenda kumpasiza kawala so nino bibalansinga era mbibalansinga if it's time for family yeyo wegubanga gwakola bamukola. Okay, nga tumaliriza wakabo obusembayo Aisha. Thank you so much okunchazaako Captain. To my fans mwebale nnyo obuwagizi nabulamu but we naddira oh my baliyo baliyo so tebankowa mulimu abankowa but it's okay bajja kuba bulungi mujja kunjagala wabwaga batemwagala so mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale obuwagizi abanoonya Jendye Kawala and maybe my accounts Facebook page Jenina Nalija abantu babbira nnyo mu mannya gange babbiramu nnyo olinakola Kalondoozi foundation tebanatandika gibbiramu naye bakubbira nnyo mu Kalondoozi olinakola account Nalija Aisha abala bakola Kalondoozi Aisha but let me use this chance nze mbadde nina Facebook account nga nkozesa Nalija Aisha naye kati sikyagikozesa na nnyo I created a page era eriko likes ntono I think ziri mu bisatu eri Nalija N letter N Nalija N Aisha ye page yange yokka actually era olinga kuliko ne number yange actually ku page eyo so anyone awulyanga yagetas Aisha go to that page oba onsange Kawala weewo waliyo n'akanamba kotiro. Yeah, I query is 0785 17 25 66. Yeah, business number. Business number. Yes. Chala mufumbo. Mbera witi. Naluyijja babijirachi. Mvubu. Totulaba wanvu agagere tulina ganene gati. Mvubu. Aisha toyanza nnyo obuddebo. So olw'embeera y'obudde byonna nanga wetambudde waliwo tutakyumizaako. Naye katugende ne byetugenze nabyo olwaleero mbasuubiza ntujja kuba tweyongeza Aisha mu budde eyo maaso Katonda ng'akyatukomya insha Allah nja kubagamba tosaako Aisha tubeere nga letwongera onnyimirwa Emboozi. Abaagala bakano kayiseewo wadwejagamba buli kimu nze akikola Kalango tulimba ffe tuli bazimbi tuli bazimbi tulina company tuli nnyo mu kuzimba we don't sell land tetugula mataka but tuzimba osobola okubeera n'ogamba nayo njagala kuzimbayo kalumu kange bubiri naye banzibye nnyo jangu wa Aisha tugenda kuzimbira kayumbako ne bwoba oli Bulaaya ojja sanga abantu bababbye nga bambi ogenze n'okuba ekyeyo kyo n'osindika obusente bwo osindike waka osangeyo akayumba naye wa jangu Aisha agenda kuzimbira akayumbako kasangewo bulungi nnyo. Kampuni gye mulimu n'omwami? No. Era gwe Lewa drag. Katuve wano lunaku olwaleero Aisha tujja kuba tumweyongeza mpola mu magezi naye nga byakola byo bingi mubifunya akumata kumira mpeera wetyo Captain yenkola yaffe kola nga tukusa ensonga.